His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, ate alabikanga akoye ejjogo akoye obutali bwesigwa ababaka abamu bwe bamulaga era nga ababaka abamu naddala nga bakulembeddwamu leader of opposition Mathias Mpuga Nsamba balina eimu zaabwe endala nnyo okusinga ezaffe bannayuganda ze tulina. Bano balina ebigendererwa ebitali byaggwe muntu wa wansi era nga balina oyo abatuma abateekamu omutiitimbe gw'essente okulaba nga bamuddiza ekibiina kyaffe ekirungi ekya National Platform n'etwongera obajjukiza n'obagamba nti byonna mubikoze ne mubazikafu. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja nga munonozi ensi n'emukkiriza ensi n'emwaniriza kwegamba bannayuganda ffenna ne tumuwa amaanyi gaffe ne tumuwa okukkiriza kwaffe tajja tulyamu lukwe atali tulyamu wabula atunuulidde tutambudde tutya okulaba nga tununula eggwanga lyaffe ne Uganda. Eno Uganda si ya Museveni, temulowooza ne muddawo ne Museveni n'abalimbo baana ababuzaabuza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'akyalumu n'akeera n'ateesaganya ne Yosite Bukabulwa ng'ababaka abamu bwe bayagala obbijjubika oba ng'abamu bwe bakukuta ne bagenda ewa Yosite Bukabulwa. Tubimanyi naye oluusi tusirika ebintu ne tubikwata mpolampola sobola obyekenneenya n'obirabanga ekisajja kikulu n'obikwatanga kisajja kikulu n'ekitujjako enviiri ku mutwe be bantu abo okulemererwa okukola ekituufu kye balina okukola ne balema okukola ekyo ekyabatumya abantu abangi ne balema okukola ekyo bannayuganda kye babasuubiramu wabula ne bakola ebikolwa ebisanyusa Tebukabulwa. Kale kimalamu amaanyi kituleetera okutya kituleetera obulumi ku mitima gyaffe olw'okuba nga tulwana nnyo tulabe nga tutereeza eggwanga lino naye ate nga waliwo abalwana okulaba nga eggwanga lidda emabega. The elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajjanga munonozi gye tuli n'atukumaakuma ng'ayagala tubeere ekyenjawulo era munnange ebintu byonna bikoze buli kimu akikoze nga bwe tulina okukikola oba nga bwe kirina okutambula. Tusuubira nti one time tujja funa obwenkanya bw'okulwana kwaffe n'amaanyi gaffe amatono oba amangi ge tutaddemu tegagenda kufa ttogge tegagenda kufa buffi bwe gatyo ng'abalala bwe bapulaninga. Bangi bakoze olukwesese okujjako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekitiibwa kye amaanyi geeyina. Bangi bagenze ewa Yosite Bukabulwa nga bano bakulembeddwamu Speaker Ntamonge agezezzaako nnyo okugulirira ababaka bano batwalibwe ewa Yosite Bukabulwa naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abalabye ng'obudde bukyali n'abasitopinga naye tusigadde nga tuli b'amaanyi era nga tuli bagumu era nga kye tuliko tukyagala ate nga tujja kirwanirira ebbanga lyonna. Ebigambo byogerwa buli kimu kikoleddwa naye tusigaddewo nga tulina amaanyi ate nga tubategeeza eggwanga lyaffe lijja kununulwa nga tuwali atugambako nti mwe mukoze ensobi mwe mukoze kino. This is Uganda for Ugandans. Tulina sse yonna okulaba nga tutereeza byonna Museveni byasobezza era nga tununula eggwanga lyaffe. Tubasuubiza nti ono wanjawulo nnyo atajja kununula Uganda. Banaye mukulike ye kavulejjo bannange twavuddeyo olunaku lwatandise na nkuba waliwo yakampi eryose netonya myayitagenda wapi ekyo ekibiina kya Nuupu lwe baali bakitongoza enkuba yatonya ati kanabaka Wine we bamuyite namugonga enkuba netonya kati ne wadaina anaba mwana wankupa nedda abayina bye yeenaazaako kati je ayina bye yeenaazizzaako okuva jjajjawe yamulera enkuba etonya enkuba etonya nnyo naye nze jjo nakataayi mu bigambo bya Bobby nategedde nti Bobi Wine pusi etya pusi kiyite mu Lukanta Bobi Wine kapa ekyo bakiŋŋaano kiteeka mu ekyoluzungu bakigobako ensonga lwaki Bobi Wine muyita kapa kapa bwezaala obwana ebaako ekisaka weebutwala neebulekaawo neemala ebbanga nga teriiwo neebulekaawo neebula ebeera kapa oba ebeera kunti sinko ne kapa ekikola nejja neebukanga omulundi gumu bwegwa kati obudduse bwe bufuuka emiyaayo essaawa zino ababaka ba NUP Bobi Wine yavuddeyo n'abakanga ayagala kulaba emiyaayo mugenda tandiko nze kankubuulire emiyaayo mugenda tandiko giraba emiyaayo gyavuddeyo bagamba ekiwuggulu kiri mu Nuupu mu buli constituency emiyaayo mugenda tandiko gira ye kye yakoze yazze olunaku olw'eggulo ng'alwetegekedde
yazza lwetegekedde 100% yategedde nti omupiira alina okukyusa gugende ku babaka bwe yali Abungereza yagamba babaka ba NUP bakolera Museveni kakati esaawa zino wavaayo naga nti mwafunye obukadde 10 okuyisa supplementary budget supplementary budget egasaani bayambyeko president okufuna sente bakolera ani kakati bagenda kudda mu kalulu waliwo yagambye nti kati ekyo kyakoze tekirebula ababaka NUP tefugwa ababaka nalabye Muwanga Kivumbi yagenze n'agamba President Museveni ne bamugamba oyo si president wa ku kitebe ne bamugamba bimenyewo nga kyenyogo nga futu soja yaleetera Muwanga yali abaddeko nga Muwanga Kivumbi yaleetera agundi nenga tebamuyisizza mu nnyanja kubanga ne waapatali era nga yali aba kati tusaka nti president opote tusaka president opote andi kakati bo kye bawakanya kiri kimu wali eri oli yafugawo okitegedde andi kyeŋŋambye tetusobola gamba president opote kakati esaawa zino ababaka ba Nuupu bonna babaseetinze babagambye nga wewalabye omuliro gwakutte ku State House muwalayika waddewo yaddaalidde obukadde esoko eyajjidde mu kiveera alabika eyajjidde mu kiveera adde wa Nuupu ekyasiza okunyumira mu statement za Bobby yakyusizza omupiira kati ababaka ba NUP bonna abamwetaaga balina option mbiri oba bonna either okuvaayo ne bagamba tibanaye sente tuzizzizaayo mu mawulire newe bazisigaza nete banna basiba wantu anti ne supplementary budget bweyita kiba kiwedde musobola okuzizzaayo oba okuzikkiriza ne musirika kakati buli mubaka agenda ovaayo okwogera eyo tiketi egenze kyekiwuggulu kiri ekirina okukaaba mu buli bagamba mbu temubanyumiza kati bya tiketi bitya kasita babanga bakolera constituencies zaabwe bajja bawa with or without tiketi ya Nuupu kakati nina kyenjala okubategeeza mubaka ngani yagamba bwati nze kugamba njogera kirijeno nze njagala mpa olukalala olw'ababaka abaga nti tiketi ya Nuupu sikyagyetaaga natuuka kagabo taddayo nekiteke mabeka wakonye ku mukuya pusi kati ati pusi wekanga mufaamu ki muvaamu emigu emiyayu naye byo miyayu kadona bakutubuulira miyayu kati ekiriwo ku statements za Bobby omanyi Bobby ye muntu akyasinza okuba nga akuba obulipo ngera bwogambye nti no mulimu emiyayu kati n'ekintu kye nnalabye nti ku statements z'ebisiyaga abasiyazi bavuddeyo bali mu kutegeeza nti naye omusajja ono tatuwagidde nnyo kikola ki kimala kati beba abavaayo abagamba tubuulire gwa weyimiridde kati statement endala negamba nti ate abatawagira bisiyaga bagamba naye omuntu ono alabika awagira ki awagira ebisiyaga kati newavayo statement eyokusatu eri abamu abagamba mbu oba abiwagira oba tabiwagira ffe twagala kununula ggwanga eyo nayo statement eri awo okitegeera kati nze nkwawa kati awo buli omu alina otulagira mu bannayuganda kati lukweza statement sesatu gwalina okulondako wa wookola ki woogwa nyanza ogwawa anze Bobi Wine yamazeeko mu mazimagezi newabayo abalala abagamba wali abalala wabeerera Newton n'abuzaabuza n'abazungu oli n'avayo n'agamba babawadde Christmas gift yey'oluyimba lwe bayita Man and Woman nazo kiri awo Man and Woman n'ovaayo omulala agamba kale yayogedde ekyo bwe kityo waliwo ne statement endala ndi mufumbo ebintu ebimu mubibuuze Andrew Mwenda waliwo ne gwe yagambye awo n'amugamba yamugambye kati simanyi kikyonoonya n'amugamba mukyala wange malemuleeta munywekerere wano manye nti mukyala wange naye ndowooza ffenna tukitegeere nti akaakalipo ko kati yakabuuse kakanye ako kati yakabuuse naye omunankani twagulabye omuguya muyayu kyo omuyayu okumu kwavuddeyo muyayu kyo andi kusine sente obukate waliwo yakampi eryose netonya muyayu tagenda wapi ekyo ekibiina kya Nuupu lwe baali bakitongoza enkuba yatonya
kati kanapa enkuba Bobi Wine we bamuyite namugonge enkuba netonya kati newe adaina anapa mwana wankupa nedda abaina byenazaako kati je aina byenazizzaako okuva jjajjawe yamulera enkuba etonya enkuba etonya nnyo nenze jjo nakataayi mu bigambo bya Bobi nategedde nti Bobi Wine pusi etya pusi kiyite mu lukanta Bobi Wine kapa ekyo bakingano kiteeka mu ekyoluzungu bakigobako ensonga lwaki Bobi Wine muyita kapa kapa bwezaala obwana ebaako ekisaka weebutwala neebulekaawo neemala ebbanga nga teriiwo neebulekaawo neebula ebeera kapa oba ebeera kunti sinko ne kapa ekikola nejja neebukanga omulundi gumu bwebwa kati obudduse bwe bufuuka emiyaayo essaawa zino ababaka ba NUP Bobi Wine yavuddeyo n'abakanga ayagala kulaba emiyaayo mugenda tandikojjiraba nze kankubuulire emiyaayo mugenda tandika ogiraba emiyaayo gyavuddeyo bagamba ekiwuggulu kiri mu nuupu mu buli constituency emiyaayo mugenda tandika ogiraba yakye yakoze yazze olunaku olw'eggulo ng'alwetegekedde yazze alwetegekedde 100% yategedde nti omupiira alina okugukyusa gugende ku babaka bwe yali abungereza yagamba ababaka ba NUP bakolera Museveni kakati essaawa zino wavaayo naga nti mwafunye obukadde 100 okuyisa supplementary budget supplementary budget egasaani bayambyeko pulezidenti okufuna sente bakolera ani kakati bagenda kudda mu kalulu waliwo yagambye nti kati ekyo kyakoze tekirebula ababaka NUP tefugwa ababaka nalabye muwanga kivumbi yagenze n'agamba pulezidenti Museveni ne bamugamba oyo si pulezidenti wa ku kitebe ne bamugamba bimenyewo nga kyenyolo nga futu soja yaleetera muwanga yali abaddeko nga muwanga kivumbi yaleetera agundi naye nga tebamuyisizaamu nnyamba kubanga ne waapatali era nga yali aba kati tuswaga nti pulezidenti opote tuswaga pulezidenti opote andi kakati bo kye bawakanya kiri kimu wali eri oli yafugawo okitegedde andi kyeŋŋambye tetuswagamba pulezidenti opote kakati essaawa zino ababaka ba Nuupu bonna baba setinze babagambye nga wewalabye omuliro gwakutte ku State House muwalayika addewo yaddaalidde obukadde esoko eyajjidde mu kiveera alabika eyajjidde mu kiveera adde wa Nuupu ekyasiza okunyumira mu statement za Bobi yakyusizza omupiira kati ababaka ba NUP bonna abamwetaaga balina option mbiri oba bonna either okuvaayo ne bagamba tibanaye sente tuzizzizaayo mu mawulire newe bazisigaza ne tebannabasiba wantu anti ne supplementary budget bweyita kiba kiwedde musobola okuzizzaayo oba okuzikkiriza ne musirika kakati buli mubaka agenda ovaayo okwogera eyo tiketi egenze kyekiwuggulu kiri ekirina okukaaba mu bagamba mbu temubanyumiza kati bya tiketi bitya kasita babanga bakolera constituencies zaabwe bajja bbawa with or without tiketi ya Nuupu kakati nina kyenjala okubategeeza mubaka ngani yagamba bwati nze kugamba njogera kiri jeno nze njagala mpa olukalala olw'ababaka abaga nti tiketi ya Nuupu sikyagyetaaga natuuka kagabo taddayo nekiteke mabeka wakonye kumukuya pusi kati ati pusi wekanga mufaamu ki muvaamu emigu emiyayu naye byo miyayu katona bakutubuulira muyayu kati ekiriwo ku statements za Bobi omanyi Bobi ye muntu akyasinza okuba nga akuba obulipo ngera bwogambye nti no mulimu emiyayu kati n'ekintu kye nnalabye nti ku statements z'ebisiyaga abasiyazi bavuddeyo bali mu kutegeeza nti naye omusajja ono tatuwagidde nnyo kikola kimala kati be babavaayo abagamba tubuulire gwa weyimiridde kati statement endala negamba nti ate abatawagira bisiyaga bagamba naye omuntu ono alabika awagira ki awagira ebisiyaga kati newavaayo statement eyokusatu eri abamu abagamba mbu oba abiwagira oba tabiwagira ffe twagala kulunula ggwanga eyo nayo statement eri awo okitegeera kati nze nkwawa kati awo buli omu alina otulagira
mu bannayuganda kati lukweza statement esatu gwalina okulondako wawokola ki wogwa nyanza ogwawa anze Bobi Wine yamazeeko mu mazima magezi nobayo abalala abagamba wali abalala wabeerera Newton n'abuzaabuza n'abazungu oli n'avayo n'agamba babawadde Christmas gift yey'oluyimba lwe bayita man and woman nazo kiri awo man and woman n'ovaayo omulala agamba kale yayogedde ekyo bwe kityo wala ne statement endala ndi mufumbo ebintu ebimu mubibuuze Andrew Mwenda waliwo ne gwe yagambye awo n'amugamba yamugambye kati simanyi kikyonoonya n'amugamba mukyala wange malemuleeta munywekerere wano manye nti mukyala wange naye ndowooza ffenna tukitegeere nti ako akalipo ko kati yakabuuse kakanye ako ko kati yakabuuse naye omunankani twakulabye omuguya omuyayi okumu kwavuddeyo muyayukyo andi kusine sente obukaate byebyo nno baganda bange buli mwayogera kyayagala naye ffe wetuli mu kamooli tusirise tunudde tulinze kyonna ekivaayo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kwogeza bangi ebingi naye ate nga ansolusi balina ntono abamu bajja kulwawo okutegeera abamu bajja kutegeera mangu abamu kiyinza obba zibuwalira ate abamu kiyinza obba bangwezaamu era ebyo ebibaawo omukulembeze omulungi bw'atyo bw'abeera tava ku mimwa gy'abantu naye nga ye wanjawulo era ne byakola byanjawulo era ne bannayuganda bamukkirizamu kyekisinga otuwa amaanyi kyekisinga otuwa obuvumu era kyekitukiipinga nga tutambula tumanyi His Excellency waali amaanyi ga bannayuganda we gali ekitiibwa kya bannayuganda we kiri ate ffenna we tunuulidde okulaba nga tutereeza ebyo ebyasoba ne Uganda ya bannayuganda ffenna tulina omutemwa ogw'okugirwanirira n'okulaba nga tukyusa byonna ebikoleddwa obubbi obuyeekera Museveni bwatukozeeko tulina kuyimukiramu wamu ne tubulwanirira ate nga tusuubira nti era tujja kulwanirira eggwanga lyaffe lino Uganda lijja kuba lyanjawulo ebbanga lyonna Museveni yabadde wano ng'alimbalimba eggwanga lino libadde ebbanga ddene naye ate tumanyi nti tulina omukulembeze omulungi eyeewaayo eyeerekereza okulaba nga atambuza eggwanga lino era tusuubira tujja kufuna birungi byereere eggwanga lyaffe lijja kununulwa lijja kuva mu mikono gy'oyo omuyeekera eyajja okulibbamu ebyalyo era bannayuganda bajja kutambula bulungi nga balina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine.